Okimanyi waliwo n'abakyala abanaabako ketwatuma akabazimbi. Ndi mukyala. Lero sinaabye. Nenja sinaabye. Neruli sinaabye. Kati nkumiitinze bayita akakomando. Nziza okulya ku kakomando. Kati awo ddala gwe otuse mu ddiiro. Kati nga gwe bbaawe ddala oba toli akakomando ako. Ayinza okusumululira Obulabi wa Spotlight News Media wamu ne Transmedia okyagenda maaso n'okumanya ku bimu. Kubiri eyo mu bitundu gye tuwangaalira. Naye okubyogerako tetubyogerako mu mutima mubi. Tubyogerako okutereeza kubanga ekyamazima. Ebintu bino bibeezaawo abantu bangi. Ekisooka ekigere ekyo kibeezaawo ffe abawuulu. Tutandikidde mu bawuulu. Kibeezaawo ffe bamufuna mpola ng'abazadde baffe batunda ekyo. Kuba ebiseera ebisinga kizibu osanga omusajja atunda ekigere. Era osanga era abakyala batunda nnyo ekigere. Kibeezaawo abo batunda ekigere era twebaza n'omukulembeze w'eggwanga okubeera nga yasalawo abantu ng'abo baleme kugibwako misolo. Kibeezaawo bano abawuulu. Bagiyita nawuula. Be balina okusooka ne ku lisiti. Bagiyita bawuula. Kati abantu ng'abo ekigere kirungi nnyo, tonnyinnyira mulungi nnyo. Tukyagenda maaso n'emboozi ekwata ku buyonjo. Ewamu n'obukyafu. Munange ekigere nze nange kati nakiwuumuzaamu kirya okutuusa we balitereezaamu. Nika kye nandibadde nze kyensaba si nandibadde. Nze kyensaba nti emirimu gino egy'abantu ba wansi gy'emirimu egisinga okuvaamu, gy'emirimu egisinga abantu mwe basinga okufunira emirimu emingi. Tutereeza ku mbeera. Bwe kibeera nti yadde tonninnyira tekitegeeza kuba mukyafu. Woba oli mutunzi wa butogo ate teri kimalamu maanyi. Banne mbabeera mu kikola ntera nnyo okukiraba mu ziwooteeri. Wobeera mu buwooteeri eyo gye tuliira. Ekisinga nze okumalamu amaanyi kwe kusanga entamu y'akatogo nga bagiyeemu ebizzi ebyoze mu seppiki. N'osanga eseppiki bagyozesezza steel wire. Mulimu amasowaani mu mazzi ago gatudde mu ntamu etali nkuute. Ku mugo kuno kuliko katawulo. Tukayita katawulo kali ku mugo. Okitegeera ogw'entamu eyo. N'ogenda otunulamu entamu eddugala erimu amazzi agalimu steel wire. Nago makyafu. Mulimu essowaani, mulimu ne fooko. Okitegeera? Kyokka ate najja n'abiteeka ku mulyango w'oyingirira. Tekivudde ku mulyango w'oyingirira naye w'otuula munda buli w'omagamaga bw'oti eriiso likyakuba wali ku ntamu eri. Kati oba okyalya okyagenda mu maaso n'okulya ne wabeerawo bano abatambuza emmere anti waliwo ayagala emmere. Kati ogenda okutunula bw'oti mu ssowaani muli mu ntamu eri mwe wasanze amazzi agalimu steel wire gatudde mu ntamu erimu akatogo yonna ekaliridde. Wabweru we wali katawula akakalu kali keeru ne kati kafuuka ka bulawuni kalina kala erya oba tugiyite coffee brown oba tugiyite eryawo kala yayo tennyonnyolekeka efaanana amajaani. Kati oba okyalya anti waliwo antumye emmere ogenda okulaba anti yennyini akutte essowaani mu ntamu omuli amazzi ge bakutisizaamu steel wire mulimu ne fooko najja n'ayisaamu mubaamu n'ekyangwe. Ekyangu ekyo kijjudde amasavu ag'ennyama. Kati najja n'ayozaamu bw'ati ng'olaba najja wabeera ng'anyumunguzza nnyo n'addira ekidomola kibeerawo kumpi n'awunzikamu n'ayisaako ekidomola eyo tokubayo nnyo ttooki. Najja n'ayisaamu olumala n'ayiwa muli akasiimuula kano akatakyalina kkala najja n'akakwata n'asiimuuza. Wamala osiimuuza abamu akuba nkube baba n'ebibatu ebigumu olumala okukuba
Naleta kali akasimula najja n'asiimula. Nze nyina gwe nalaba. Wamala osiimula n'asena mukusena bamanyi okuddira fooko. Fooko ate tebatera giwa nnyo budde bukuuta. Olukwata fooko ayisaamu swi n'anyumunguza wali n'afumita muli n'abikkako n'aleeta. Kati gwe ali mu kulya kikumalamu amaanyi. Otandika okulaba nga kyolabye. Naawe kye bagikoze suwaani. Neyo gyo kye bagikoze. Ati wenyera kulaba. Yakwate suwaani eno. Ekyo na katawero. Naye nga ye fumbiro lye. Teriri kumpi ne customer obaliira. Naye ngoma kyakola. Nze bwe mba ngenda gula emmere oluusi manyi okwebuzaabuza nendaba woogifumbidde. Kubanga woofumbidde emmere kiba kikulu nnyo. Yakwate suwaani ali kubwangu bakasoma balinga 5. Yakola bukozi bwati. Kulesu. Nawuliranga nzirika. Saga nagenda kewa nagikunyumiriza nagende wa kiso. Omukazi n'agira fe tubiyita bikubiro. Abakulya mu kyalo ekyo tukiyita kikubiro. N'addira ekikubiro. Olwayisamu ekikubiro kyennyini jjukira bakola bwati. Kwa n'asiimuze sowaani namugamba nnyabo batukubidde batuleka. Naye ng'enjala yali ennuma bulungi. Wallahi nange enjala yali ennuma. Nina gwe nalinze naye ne mugamba olyoke n'okulya. Kye tabirabye. Mulimu ababimanyiira. Bw'osanga omuntu nga naye yabeerako awo. Kiba kya bulijjo. Kakubuuze. Kyogamba bo bakikola. Esowaani ezo tebaziriirako. Baziriira. Kubanga kiba kyayingira obwongo. Obucaafu tebuva ku mubiri. Obucaafu buviira ddala ku ki? Ku bwongo. Gy'atuuka n'alaba nga ekyo kyafuuka paati ye. Banange wana abasajja nabo namwe muyina ennaku kubanga waliwo omuntu gw'olabira ddala nti ddala noono omukazi ayina omusajja ewaka. Ate n'akomawo ng'agamba nkooye. Ate sinakindi ayinza n'okuba omanya abakazi ewaka. N'alyoka amuwa caayi nga yava mu bbinika. Okimanyi waliwo n'abakyala abanaaba ke twatuma abazimbi. Nga mukyala najja n'ava okugira wali n'anaabako ekigere. Balina era gwe weegereza nnyo abantu abalina amayinja ag'okunaaba nga gali mu luggya. Balina amayinja aganaaba nga gali mu luggya. Ayinza okuba nga mu mwezi anaabamu emirundi mu wiiki amanya we naaba ku Sande neziramu ku Lwokusatu wali erinkagattawo ku Sande. Kati oluva eri mukola bannange nze nkooye neekooyedde dda ng'ajja wali ku jjinja lye n'akadomola olumala ng'agenda ng'akubako ekikwawa. Ffe twakiyita kuba kikwawa. Kati ddala ayawukana n'abali akakomando. Nedda akakomando nno mmere yaffe naye lwakuba lambulula bulungi saagala ontamya kikomando nze ndi buli wa kikomando. Kati kankakulambululire bulungi. Ngenda kukuleetera for example ndi mukyala. Leero sinaabye. Nenkya sinaabye. Neruli sinaabye. Kati nkumiitinze kebayita akakomando. Nziza okulya ku kakomando. Kati awo ddala gwe otuuse mu ddiiro. Kati nga gwe bbaawe ddala oba toli akakomando ako. Ayinza okusumululira mutuuse wanyeri mu ddiiro aze yenna yeeroboosezza bulungi. Omanyi b'abakazi ekiyitibwa feesi kyo mukifaako nnyo. Naye nga n'omukyala w'olaba feesi kirira bulungi otunuleko ne wano. Okimanyi waliwo omukyala asiba nekko mu bulago. Kati oyo waba asibyekko mu bulago yanaali yakubye ekikwawa. Waba yakubye ekikwawa ate baaleta zino zibaafuuma eziwunya. Oyinza otuuka mu luumu kye tuba tukiyisa ekikomando. Oyinza otuuka mu luumu musajja wattu wenna wasavu walinze dda owulira obudde bwonna ekikyala kizze tobeerangako nakyo
bulijjo oli ku ssimu oba sicyo okwatirako abayigangaze olutuuka mulidde otuusa na muka restaurant awo mulidde bulungi ogenda okutuusa gy'ogenda okusabuukululira ekifo tewaliwo kikomando naye kisunga ekigenda okugattako okitegeera kyova okiise ekikomando okinyonyodde kyova nkiise ekikomando batanga agenda okusiba akabazimbi tukeesonyiwe agenda okusabuukululira nga weebajagaza oli mulimu daddies kyokka najjana anti daddies tegeeza mayinja mulimu daddies mulimu kipooli mulimu yogati ogenda ogirawo oti nga ne bwana mukulu agamba nankubadde enjala ennuma nga liiso limu agamba leero nange abasajja okimanyi bannanyize kambateesezeeko oba olumu muyingireko mu ffumbiro mbuuza lwaki nagula ebbinika yange yeefumba kyayi ku sigiri naye okuva lwe nagigula sigikuutangako munda mwe mulaba waggulu bbinika kunyirira naye gitunuleko munda kasa bagiteekamu kisubi bakita kisubi okuleka ng'omukyala gw'olina nga yeewaayo okuwuliriza naye teri mukazi akola naddala ku bintu ebimu ebigwa mu layini y'okufumba okulabirira ewaka batono nnyo gw'ogamba nakkiriza nti nsobi era omukyala ojja mugamba ne maama gundi ebbinika eno ng'egegedde bannange yeegegedde okugamba okimanyi ogikwatamu nebange enaanuuka oli ayinza okugamba oba kyayi gw'enfumba tomwagala muleke nayo gy'ova ate n'abalala ayinza okugamba kati olabika olina gwe wafunye era kati olina gwe wafunye kati era onoonya luyombo wakakiraba kati era onoonyako luyombo naye ekyamazima jammwe nze mbabulira mazima muyingire weefuleko olwo omukago osiibyewo omanyireko ku bintu olabe ebintu bebifaanana ebbinika okuva wagikuleetera yateekamu ekisubi nateekamu waliwo obulala bwe bafumba mu kyayi babita biki ekisubi omujaja nateekamu byerabidde kirovuzi nateekamu byonna biryomu okimanyi nti bisula namu ne bakwongerezaako akaanti gye nkugambye najja kewali nnyonneko eggulo najja n'ayongeramu amazzi atagenda kati agenda okugira oti naye gali agaasuzeemu ng'osaba kyayi enkya bwe muba mugenda kunywa kyayi okwo kwenyini kwatandikira ogwali omugalasiini nga gutandika okuwunyamu nga gutandika okuwunyamu gwoba onywa kyayi waka n'owogawo nywa kikomando muno bijanja nomanya ekisinga okuleeta abasajja olumu obutawabula bakyala baabwe okimanyi tetuwabulikika ebiseera ebisinga abakyala temuwabulikika buli wojja okuwabula omukyala nomuga ati ne maama gundi ekyamazima ekintu kyokola kino tekyandibadde bwekyo mwe kyemutera otukubisa kati gy'otambulira olabika wafunyeeyo omulala newankubadde maama gwesibi kati nze omukyala omu yannyumizaako n'aŋŋamba bba wange yansanzeko ku luno mu kiyungu naswadde owulira bwatyo nga bannyumiza ne mubuuza lwaki wakiddemu ogambe bba wange ku luno buli wajja abadde nga apaakinga wali motoka oba oluusi ava mu paakingi straight mu nyumba era oluusi bwemba muwulidde nga navayo mangu mangu nga mwaniriza oba nga bamugyako byaleese oba abaana bali awo kumpi muholidde nga bamugyako ebintu oba kitegeera naye ku luno olwatuuse yatuukidde mu kiyungu yatuukidde mu fumbiro agenda osanga efumbiro eno suwaani kino kikopo eno bbinika naye nga bbinika mukwano nali ndudde ogikuuta owulira bwaŋŋamba ne muganda ayina mazima nga kuswala kwennyini nagaa naye gwolowooza ebintu ebyo bikuutika naye omanyi bwe neekazizza namugambe kati gwe omusajja omukulu mu kiyungu onoonya banakulaba otya mu kiyungu banakulaba batya n'olwo olubuto mu kiyungu bannange n'abasajja balina embuto nga temulina kusiima ate kati ekizibu ekisinga nti oluusi n'olaba ng'omusajja n'atunuulira mukyala we bw'ati abakyala temuwabulika nedda omugamba nti kati mbadde nkuleetereyo ekizampa okukubuulira bwe yamugwamu omukazi omusajja n'amugamba leero abaana nga bakyafuwazizza nnyo yamugamba baana yamugamba baana nono naye namuddamu baabo gwe wabazaala naye mukwekaza naye omusajja akoze eki
akayisizaawo erenja yakwatirawo ebintu n'abifulumya bidomola biki byonna n'akuuta nange ye mwenyini yaŋŋamba sooka otunye mu binika ate ekisinga okukwasa ennaku kati waba yakikuutira omusajja ayinza otwala emyaka emirala tazeeyo ate nti kigenda kubanga kimukakatako kubanga n'enkya ayinza oyingira nga singa obwongo bwe buba si buyonjo obwongo bwe butaba buyonjo kiyinza era okuddamu nedda namwe abasajja mutusuuliridde nnyo yirinyako mufumbiro nga simanyi naye gwe wali okitegeddeko naye okimanyi okubanga oli mufumbiro ndi mufumbiro nfumba nga nkimanyi omwami wange esawa yonna akomawo ayinza okunsanga mu kiyungu nga nze nandi byange tekitegeeza nti bwe mba ndi mu kiyungu nfumba nina okufaanana n'ekiyungu mulimu ebintu ebimu ng'abakyala temubyagala okugeza okimanyi abakyala temwagala nnyo bagulira bintu ebimu nga mu butale fayini nawe tobingulidde kati mu kiyungu eno naye okimanyi abakyala tebaagala nnyo musajja ayingire mu kiyungu naye ate ak'olumu weesuuleyo okitegeera waakiri essimu y'omukazi oli mu nnyumba ekubye bagikubyeko bannange mama gundi bagikubyeko essimu yeno yitiranga ku mulimu ku kateni okole bwoti okitegeera obengaji naye okole ki olingizeyo dabe ntamu gyafumbiramu enva ati kati fe oluusi ebiseera ebimu kati nze wesanga nganze nze obuzibu bwe nnina bumu simanyi kweyisaako mweyiseeko kubanga nze wenaakusanga mba njagala nkugamba otegeere kati ate gweogenda kujjamu luyombo otandika okukubisa kiri kati olabika olina gyewazungidde ife omukazi yena tayagala kusingibwa naye mukwekaza muli oba wakiŋŋambye era kinnumye nkiwulidde enkya nja kukikola naye waakirikola ki kiŋŋambe nkwekalizeemu lwaki weekaza anti kati olwo lwaki mba nagayaala okukola ekintu ekyo nkimanyi kakiringa omwami nenyina mukwano gwange yanyumizaako yaŋŋamba abaami namwe temusiima mulina obukyafu mu mitwe gyammwe mbuuza lwaki mukazi wa myaka aga olwovuma sivuma mukazi wa myaka 35 ababulira kituufu mukazi wa myaka 35 ebbanga lyamaze afumbira bbaawe tamugambangako weebale kufumba abanangerera emmere ng'ewoomye omukazi yaŋŋamba ky'omunkubuulire kyokka ndi muto ku ye ali myaka 35 ndi myaka 25 naŋŋamba nze n'ekyobuliri okubwala nakivaako gwe nenja noyala kano ka design luli noyala kano ka design naye ne bwali tukataligamba obuliri nga bunyumye nga kitoka kye nze mbadde mmanyi nti watuukiriza ebigenderako nti oba oli mukyala nojja okola bulungi enkya nentuukiriza byonna ng'omwami bye nnina otuukiriza newe sikugamba nti ngawe bali kankubuulire bakubira abakyala nze abakyala obuzibu bwe muyina mubala nnyo kye mulidde anti tulina obunafu bwe tulina nti omukyala olaba nti omukyala ne bwoba omukwana olina womusangako obunafu n'ogamba obunafu bwe kati kyomu obunafu bwe buli wano okitegeera agala omusiimasiima muwaane kati bw'asanga nga yayeesa obuliri mugaba nange leero kana akasuuka ngaye omukazi oli byayagala oba okitegeera abakyala kiki kye mumatira kubanga oyinza osanga omukyala nga tannaba kufumbirwa najja naga njagala omusajja nga yazimba amaka omusajja nga ndabirira kasita aba nga mpa buli kimu ebirala tokola ki toŋŋamba omukyala n'afuna omukisa n'afuna omwami ng'amuwa buli kimu wamala okutuula abakyala kye mulina temukibala mubala kye mutannafuna olumala okutuula watudde ali mu maka omwami amulekera ssente z'akozesa oluusi nga bazoogera nako nga zeezo naye okimanyi omukyala era ezo tazibala atuuka ekiseera ng'agamba naye era obwo buvunaanyizibwa bwe nti kati amaka nogamba wegomba okubeera n'omusajja alina amaka era amaka yazimbira baana noweesanga ng'ate omukyala ayinza okusiima kano kojja n'omukwako kaswiti n'asiima kaswiti okuleka ebinene gwobeera n'amaka ewuwo wazimba oli mu mansioni nnene naye n'ogenda n'omukazi ali mu muzigo oba omwagalako ki kyova olaba osanga omukyala oba omwagalako osanga omukyala n'omuwa emitwalo 2 agenda agula ekkiro y'ennyama
Omusajja namwongerako essavu eri obwerere n'asiima amuwadde essavu okusinga gwe yakutte kiro y'ennyama n'ogigula. Sente kali wakakuwa sente ziizo nizo bakamuwadde mu bulungi n'omuga munne tugera lya ku kanyama n'agenda nze nina oli annyongera ku ssavu nowesanga nga asiimye nnyo ow'essavu okusinga gwamuwadde sente agenda agule. Kikyo kye nagamba abakazi ne bw'oba ompadde kakadde naye nga tokampadde mu mutima mulungi olinga nkasukidde olinga akyejjeeko oba okitegeera. Abakyala kye nalaba ojja kukwata ongulire emmotoka ya miliyoni 10 nebaza oli ampadde tanka yakwadde tanka ya oba okitegeera ekyo nti omukazi yeetaaga ka appreciation kokka oba okitegeera. Kati naawe obukyafu mubulina nkugambye omukazi yagamba asobola nonnoba okitegeera tayalangako buliri omusajja wo namugaba nangerera obuliri kyokka wasala nga tabwaza mugaba nange tunebakanca nenga kyetulina okumanya kiri bwe kiti nti bw'obeera n'omwami wo olina omumanya embeera ze. Kati nze obuzibu bwe nnina obumanyi tosiima oba ngamba ensiimira munda nganda awo osobola okunkolera ekirungi n'ensiima era n'embeera nga ne mu bannaye nga mbawulayo mukyala wange mu butuufu akola kino na kino naye nga nze nzijukira ng'eyagambye. Nedda teri mukazi ayagala musajja musiri n'aseeka ntegeera nti wasiimye no nambako nti omanyi era nemmere gye wafumbye ebuzeemu kyovula nze mune oba nekitegeeza katonda kitegeeza obulimba banne neetaaga okuwabula okuva mu basumba bye tulimbira mu laavu nabyo katonda abibala kubanga oyinza okubeera awo nolaba omukyala oyagala muwangaaza naye nga talina kirungi kyakola naye ngaoyagala omuwangaaza kati awo wennimba nenkugamba mukyala wange bannanga okoze bulungi oyongeremu amaanyi nabyo katonda abibala. Okimanyi kati nze ndi musomesa professionally ate ndi munnamawulire ezo koose ezibiri oziraba zonna zibanga kuba kusomesa era bw'obanga munnamawulire oba olina okuba ng'oli musomesa kale nga you can stand to teach oba kitegeera bw'oba osomesa omwana ono kyova abasinga muleeta abaana nze omwana wange tayita bulungi kyokka gwodde ewaka n'omuvuma ye guno ogwana newamwe mwali basiru kyokka nze bwajja ku ssomero ne muwaana nga omanyi okimanyi olaba zino makisi z'okoze obadde obulako katono basi nkya kijja kumuzzamu amaanyi kisono mulimo n'ogamba obadde obuzayo makisezi olyose n'oyogera ekintu ekyo n'owaana omwana oli asobole okuddamu amaanyi. Omanyi muwala wange ye Hana Nabbosa naye omanyi yali agaanye erinnya lya Nabbosa nga lwaki ayina akazannyo ke yalaba aka Nabbosa najja naŋŋamba taata okuva leero saagala kumpita Nabbosa era nga ne ku ssomero bw'oba muyita Nabbosa tayitaba atakaaba naye takuddamu kubanga talyagala ne waliwo omusajja yajja n'amugamba yeggwani ate namwe temwafuna budde buli mwagazi nabeerangaawo kale nga nze byenjogera mmanyi kati nga tonneeyongerayo nga mmanyi bimukola ki nga tonneeyongerayo olaba embeera omwana gye yalimu kubamu akafaananyi nga yali mukazi alina embeera eyo yennyini gyayitamu kyatayagala kiri ku ggwe kyokka okimanyi kyokka muli mu mutima ogamba nze nsiimira mu mutima ddala yali mazeeko kati olwagira omusajja yajja n'amugamba yeggwani yenze Hana ate ddala sirina yenze Hana nga baŋŋamba yeggwe Nabbosa naye Nabbosa omanyi kye kitegeeza simanyi Nabbosa kitegeeza kirabo ky'abazadde ekirungi bannaye yeggwe Nabbosa banna erinnya Nabbosa bunabbosa buba bugezi Nabbosa kirawaana omwana yajja n'aŋŋamba taata kati njagala mumpite Nabbosa okiwulira lwaki yakyukirawo nti baali era kati bw'omuyita Hana n'otateekako Nabbosa
abatabibala kati kyeyo kyenkugambe n'abakazi bali bwe tuli bwe tutyo akakatona akamukyusa kyali kigambo njagala nezya nebuga banene usinga oliko ebiiso n'oguma olw'ebiiso kyeŋŋamba anti ogambye kukuba waana anti wulira ndi mukazi wo katugeze mukazi wo kale ewaka maama Hana Nabbosa ayina ekintu kyakola era muli mutima agamba n'okusajja naguva nako tegusobola nakugambako weebale tegusobola nakugamba nange kino okikoze otya tegusobola nakugambako oba nze nakivaako oba okitegeera era babeeramu ekyo badde manyi weekikola ne sikugamba nti oba kino tokikoze bulungi nti olwomba nedda kikole kyejjemu umutima ogambe kanti mugambe nasobola omugamba nti nkwagala nekitakuswaza naye okujja n'oŋŋamba nti maama Hana okujja n'oŋŋamba nti leero maama Hana bannange obuliri nga bunyumye mpulira njagala nakwebaka enkya ate ajja kuwala ayinza n'okubwala ku makya ayinza n'okubwala ng'okyabwebase sikulimba omukazi yaŋŋambye tikyakyomu konzi wange nyina omusajja ewaka nananga omusajja yantama konzi buzibu ki omusajja wange musirise ne bw'aba asiimye tolimanya oba emmere emuwombere tolimanya oba eyeeri ewombe oba tolimanya oba olina ekirungi kyokoze kati nze naŋŋamba nagendako ku mulimo nakola akantu aka mukama wange nampaana ebyekisiru banange njagala mukama wange ne bwaŋŋamba nteekawo ne bamusaba oluvuutu jasi kyekyo lwaki kyakumuwaana era nemubuuza kati kyo kyeyakuwaanidde kyabadde kyamaanyi nakakale tekyabadde kyamaanyi nange mwennyini nabadde nkikoze engeri ennyonta gyabadde naye ey'okumuwaana ekitegeera naganze nze ndudde okulaba nga bampaana kati kyentegedde basajja bannange twekwatekwate obwo obukyafu bwe mulina mu mutwe twekwatekwate twebuddebudde naffe abasimira munda ng'enda awo mwogere tandika okusimira ku ngulu omukazi ayinza okwala obuliri ng'okyabwebaseemu omukazi n'azuukuka ku makyala akubamu akafaananyi maama Hana azuukuse 12 okyebase n'akuletera breakfast mu bed kale nawe tagirese mu bed akuzuukusa taata Hana nti wange emmere ngitaddeko wali si mawolu wabula agifumbye akulese mu buliri era munange nekyo nakyo nekikulema banange weebale kyokka ebaddewo enkya naafuna maanyi kyagagifumba enkya ofunamu akasajja ku mutima nkafunamu basajja bannange tukole batuyita tutya mukyuseemu twekwanyekwanye twekwatekwate ekyamazima bakazi batwalako tutandike okuwaanako munene wabeera nga munno oguyindo gwe gubi waanawaanako kuogo tunagenda kale waakiri ne bwabanga mubi kale waakiri alina kyakolayo ekirungi ate omubi bamuwasa ayinza okubanga yoyo yakugwana nga nze yakwana ekibi kale yoyo gwe wayagala baffe bababeera balungi yoyo gwe wayagala naye bambifuna time muwaaneko ne wabanga obudde tobeera bonnabwo naye just okuvaako ewaka muba n'ennyonta osaana omugaba nange kali akamere ke wafumba ejjo kaddemu akoko kakamumala naye kate kawoomye nze badde nkyalina omukisa nti abakazi bakyakola ki bakyambuulira kubanga omanyi babeera kati ate gwani gw'obuulira anti kati olwo mbabuulidde kati ate nze bye baŋŋamba sijja kukkiriza kuntuukako bakuwaanako batera okuwaana anti sooka ombu batera nze nkyakugamba sooka ombu kale tuseekewaawo akati sooka oleke ntiwatize kino biri bye baŋŋamba bye bayitamu oba nze omukazi ndibwe nti kirosize kikola nze nja kugendera mu layini kubanga tintegedde obunafu bwange obugenda okubeera nyina okubutereeza nga bukyali kati otegedde waliwo naffe abasimira munda ng'enda awo nja kukaka okunsima akiri sikubuuza bannange emmere gye nafumbye yabadde etya omunnyo gwakaaye oba gwakaaye nyinza n'okweyogeza ne nga bannange mpulira ng'etawooma oba neyogeza ye ng'ewooma nnyo batera okuwaana nga lwaki oba olinamu ennyo nze mubi ennyo mbuzizza era nange notambaana kwega wakuwaana owulya nga
Tokyatula. Kyecha mazima nawe omulabye oli eyo. Ofumbye emmere yo. Musajja waaje naga. Asa nokwanga atuse butusi ku mulimu. Aka era. Ate ninze njogera mu ticha mama Hana. Mama Hana. Olokiza gwakubye. Manyi wandekedde waawe emmere n'ogenda. Naye badde wooma. Enjo naagifumba. Agifumbye otya. Bannanga awuliranga abuyana. Wali baddeko mulavento. Obuyana. Erabika yamuwoomedde. Egane waliwo okujja izo gaye banne lwaki kajja n'ali akamere ke. Okitegeera. Alina okukubira esimu naga akamere ke akawomu. Kyakataddemu eggulo. Afuba n'akayungo okalongosako ku bucafu buli otuba tetugamba. Sano gabanange wagifumbidde ludda wasima wagiguze. Okitegeera just ekyo kati tabanga yatunoddeyo omukiyo. Ddala kyabakazi ate n'omala oteekamu ako kasimanya wagiguze era kyaga kwegamba olowooza nze sobola kukola birungi. Oba ogwa ku muguunwa baguyita omuguunwa. So munange basajja baffe naffe nammwe betugenda ofuna mutuyambe. Bwemba nga nkoleza kutugoye tetuganya abaddobi gye bali. Naye lwaki wandeeta ate owandeeta lwaki tozitwala mu ddomo. Omanyi kati mugane mwefu. Omanyi abakyala mugane mwerabira ekintu kimu ne mudda mu kutiitiibya ebimu ne mwerabira ebirala. Nti olina kyoyogedde mbwoba wampasa lwaki towazitwala mu ddobbi. Wagenda okuneegomba wansanga nzirugala. Abakyala kyemulina okumanya wagenda ogenda mu comment section nambe wagenda okujjana nali sambala zitukula. Abakyala mulina okumanya ekintu obeera olina byoyogera. Ojjangamu okufumba wansanga nkuze nalindya. Ojjangamu osimanyi okwoza wansanga ntukula. Ye mama nokolima kati naye gwe kankubuuze omanyi nti mu bufumbo ffenna we tuba twajja buli omu aba yajja n'ekimu ekisinga obukulu kye yali tatafuna waka. Naye anti kati kankubuulire kati luli baali bazikoleza kati nze nzikoleza ate n'abaali bazikoleza wali obawa ssente n'obeebaza. Ogwo mulamwa mulamba ngulaba kubanga kati nange nzize kulembeza. Buli kimu kyenkola nze nga nkwebazaako mpadde z'akameeza nene. Abakazi nno nga temutera zisi. Okakasa. Nze ndabye abakazi bangi omusajja wamulekera ssente. Kubanga amanyi luli lubimbirwe. Naye era tayinza nakwogera nti oba munne mulamwa ki? Tugenda kuguleeta nga mulamwa gwagwo. Guli gwetengeredde kubanga ogwo mulamwa munene. Nga temwebaza kameeza. Sinatuukayo simanyi naye nze. Okimanyi n'okukuwa ez'enviiri oba okimanyi olw'okuba kiteekeddwa era nakyo okitwala nti kya bulijjo. Ate sikuleetera mugugu nedda. Abakazi naffe tuleme kumenya basajja. Ate mutya. Oli n'asiba enviiri za wiiki emu. Teri kiruma. Teri kiruma musajja. Ate abalaba abakyala. Olaba abakyala. Alizo siba enviiri. Ne zimuluma nnyo. N'akulaga ozisibye olw'eggulo. N'atuuka ekiro n'aga enviiri zinnuma n'atuula n'azisalayo. N'owulira nga buli kanyirita we kayita. Katabuusawo wano. Teweerabira okusubscribinga. Guno omulamwa abakazi osaba omusajja esente z'enviiri n'ozisibayo wiiki emu. Wiiki endala n'oyagala sente endala. Wiiki endala n'oyagala bannange sente z'enviiri bambi bazeekula bwekuuzi. Si kyo wama. Si kyo. Tetugendayo. Omusajja kasoyogera omanyi omusajja kasoyogera ku kyenviiri bakulaba ng'omukopi era kyemmanyi abanaalaba akatambi kano mu commenting babanga bajja kasa omusajja okomplaininga ku kyenviiri balaba omukopi awo nja kubawolereza balaba omukopi balaba omusiru nyina abantu betayogaddeeko waba nangoba okugobawa jensula balandiroodi ku kigambo ky'obuyonjo ku mizigo mwe mutuletedde obukyafu n'osanga nga emizigo giri 16 girina toyi 2 sikyogeddeeko yesimika
Enyumba wazimba yaki. Toyesimika. Alwaki buli omuntu wamutera mutoyi ye mu nyumba. Muli zimba ezammwe. Kati nazimba nkyakusasula. Tunawo naffe mu kukuma obuyonjo wananga tuyinza okuba nga tunenya abapangisa tuli bakyafu. Bamenyumba ezimbika. Ati bw'obanga wagizimba toyite kulema. Omanyi abamu ennyumba bazizimba mu mbuto. Bagizimbe muna yagizimbe ng'omanyi olina pulaani ya toyi w'ogenda ogiteeka. Abamu tugenda kunenya bapangisa nti bakyafu naye nga n'oludda mazima olina emizigo 16. Emizigo 16 giriko toyi 3 oba toyi 2. Ekinaabiro kiri kimu nga lwaki abapangisa tebeekube buli lunaku. Abapangisa temwagala kusheyalinga. Tomanyi onaalya n'oli alya emmere ewomba. Okusheyalinga tekiganye. Kati ojja kusanga kizza talina mwana kyomuhenda alina abaana 3. Owulidde abaana bakyomuhendo bagenda kujja basuula akasumuuzo mu ttooyi ate kati era kati ttooyi lwaki ozaala abalagajjavu anti kakati ekyamazima nawe okiraba singa gwe landiroodi ng'olina ennyumba kati nze wembeera landiroodi muli nakupangisa omuzigo gumanyi gwa muntu omu oleesa abantu 16 nazimira ennyumba ettooyi 16 si 16 si 16 oba nvengayo makumira obusumuluzi nedda naye namwe abakyaza nnyo abantu naye kyamazirandirodi osobola okupangisa omuntu omu nosanga mulimu abantu 10 ng'omukazi buli budde akyaza onasiibula onajja onasiibula onajja kana akazaala ulira yapangisaako talina mwana kati alina bataano wasanga waliwo omukazi gwe nali nza okubuuza naye gwe abaana bo be batakula oba buli budde ozaala naye bambe ekyamazima buli budde musanga ne bebi asitudde bwe mubanga mwagala okukiipinga obuyonjo ku mizigo kubanga ekibuga Kampala kijjudde mizigo abasinga tuli bapangisa abatono ennyo be bali ewaabwe so kati ffe abatono abakyali ewa balandiroodi yadde tubasasula naffe mutukolere entegeka tubeere ba plan B what tenants yes mutukolere entegeka nosanga bapangisa balwanira wayo abapangisa balwanira toyi n'ebinaabiro naye ku bukyamu naye ng'omanyi tekiva kati endowoozayo oba ogitutte mu kifo ekitajja mu mbeera ennyumba gyeziri nga buli nnyumba erina ttooyi erina ekinaabiro kati gwe w'obeera ozze mufunampola gumira ddala kati wemba nzimbira mufunampola kitegeeza wa layisi nange nnina okunyigiriza nfunemu ebyala ki kati gwe lwaki obeera ng'oli mufunampola n'ojja mu byaba mufuna nnyo kati kitegeeza waliyo ennyumba nga buli muzigo gulina toyireeti ey'omunda n'amazzi mu nju kati bw'obeera nga kati gwe ndowooza eyo ya buli muzigo ne tooyi genda mu ezo okimanyi waliwo n'ennyumba ezigabana waliwo ennyumba nga za balandiroodi banjawulo naye nga mulina okugabana tooyi waliwo ennyumba emizigo gya balandiroodi 4 naye nga balandiroodi 4 basima tooyi emu nga basima tooyi ki tulabye ebintu bagenda mu lubigi nga bamenya abantu ng'osanga akatundu bwe kati kalimu tooyi ki naye nga emizigo giriwo nga 8 giri ku tooyi ki si mubi ebintu ate tebakomplaininga kati gwe noyagala okulaga tetwefuga gwe ddala omusajja omukulu n'otwalayo susu omufuka mu ttooyi n'omufukawo waggulu ddala nga kiraba nze ebimu abamu bajja kuba mpitira nakuba ekibooko mmwe n'abakazi abakulu n'osula ku ttooyi n'oteeka wali eri babita baki n'osanga nga kuliko wano luggage bwe nogangwa omukazi omukulu tasobola kutunuza mukazi asibye akasota osibye wano osumbuusa omukazi omukulu lazima byakoli kati kwerekereza tugendako mao n'omulamwa ogwaki ogwakameeza ogambye abakazi tetusiima tugendako mao omulamwa gw'abasajja obuteebaza n'abakazi obuteebaza ddala tugenda kukisuula waani ewammwe kiira kuba wammwe
Tubebaza nnyo babbayi bajja Spotlight News Media olabika gwe toyagala bapya omulabi waffe wa Spotlight News Media olaba akantu kano sheyalinga kasindikireko munno ne woba oyagala kuyomba mu magezi kasindike kubanga bye twogedde nga osobola katerako muntu wonaga kaako osobola okubeera wali n'essimu n'obeerawo olunaku obudde bwakoma onoogera kali kapaati akakwata ku mwami oyo ne tusobola okumubuulirira n'okamuwola ku WhatsApp ku Spotlight News Media wamu ne Transmedia n'oteekako walioga mwana bino bikyali byayasamyaga nnyo byayogedde ku bintu bye saagala kumbe oyagala bakubuulirire ku ki osaana obutoogere ekyo kamuteerako good morning kyokka wasize naye mu buliri good morning kajja kumukakatako okukalaba agenda okalaga maama nze omukyala anyoobye